Ekyafaayo ky'abantu ba Nuhu alayhi salatu wassalam, ensobi gye baakola kubeera nti baasukka ekkomo mu kwagala abalongoofu abaabasooka. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratu Nuh, wa qaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuutha wa ya'uuqa wa nasra. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo ne mu kyafaayo ekyo yatunyumiza abamu ku balongoofu abaawangaala oluvannyuma lwa Adamu alayhi salatu wassalam, naye nga nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam tannaba kujja. Bajja luvannyuma lwa Adamu naye nga Nuhu tannaba kola ki? Kujja. Abalongoofu abo kwaliko eryayitibwa Wadda, owookubiri baali bamuyita Suwaa, ne Yaghuutha, ne Ya'uuqa ne Nasra. Abasajja abo baalongoosa nnyo okutuuka ku levo nti abantu baalinga babagoberera nnyo olw'ensonga nti baali basajja balongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuusa akaseera n'abajjulula, abantu ne basalawo ne bagamba nti abasajja bano we baalinga batuula mu bifo byabwe, tugenda kubateerawo ebijjukizo, ng'ebijjukizo ebyo bya bibumbe. Ibn Jarir al-Tabari, omu ku bannatafsiri ab'amaanyi abagundiivu, yagamba nti ensonga lwaki bateekawo ebijjukizo ebyo ne bateekawo ebibumbe, abaasooka baagamba nti abasajja bano buli bwe tunaatunulanga ku bibumbe bino bigenda kutwongera okwagala Allah waffe, nga bitwongera shawuq lil ibada, nga bitwongera okwagala ibada, nga bitwongera okubeera ntwagala nnyo okusinza Allah waffe. Yali ensonga eri emabega. Era abasiraamu bangi batera nnyo okwebuuza, n'agamba nti gwe otegedde ensonga eri emabega w'ekyo kye bali mukola? Na bano baali balina ensonga. Generation eyaddako yali teyagala kumanya biri bali bye baasooka okulowooza. Generation eyaddako yali teyagala kumanya bakitaabwe bye baakola, nti bo ekyabateesaawo ebibumbe ebyo abasajja bwe baali batuula baabiteekawo lwakubeera nti byalinga bibongera okwagala ibaada n'okwagala okusembera Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddako bo baali tebaagala kumanya, ne batandika okubisinza. Era bwe batandika okubisinza, awo okusinza amasanamu we kutandikira. Era ekyo kye kitumya Nuhu alayhi salatu wassalam, nga Allah subhanahu wa ta'ala mutumye mu bantu abo abajje ku kusinza amasanamu, paka kati ensigo tevangawo. Abashiriku b'omu Makka bwe bababuuza nti lwaki musinza ebibumbe ebyo, lwaki musinza amasanamu, bagamba nti tubasinza yuqarribuna ila Allahi zulfa, olw'ensonga nti batusembeza eri ani? Eri Allah. Nga kye bategeeza nti tukimanyi nti Allah gyali, era tukimanyi nti Allah ye yatonda eggulu n'ensi. Wala in sa'altahum, bw'obanga obabuuzizza, man khalaqa as-samawati wal ard, ani yatonda eggulu n'ensi, la yaqulunna Allah, bajja kugamba yani? Ye Allah. Naye bwe bamala ate nga bagattaku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala, nga bali mu nkola y'emu ng'abantu ba Nuhu alayhi salatu wassalam gye baalimu, baatandika na kubeera nti bajjukira bujjukizi, ne bagamba nti bano abantu batujjukiza okujjukira Allah n'okusinza. Bwe bamaliza generation eyaddako netandika okusinza ebibumbe. Ku nsonga eyo eriko hadithi enkakali ennyo, ezimuko hadithi ezanneewunyisizza ku bigenda mu maaso kati. Hadithi ya Ummu Salama radiyallahu anha, Nabi sallallahu alayhi wasallam bamunyumiza nti mu Habasha waliyo akafo nga kayitibwa Mariya. Akafo akakayitibwa Mariya, abantu baamu baalinga babumba ebibumbe nga balina n'ebifaananyi, naye ng'ebibumbe ebyo byalinga by'abalongoofu abaabasooka, oba bo be bayita abatuukirivu, baali bakristaayo. Nabi sallallahu alayhi wasallam nayogera ekigambo, n'agamba nti ulaika qaumun, abo abantu idha mata fihim al-abdu salih, bwe baafangamu omuddu yenna eyali omulongoofu oba omusajja yenna eyali omulongoofu, baalinga bazimba ala qabrihi masjidan,
balinga bazimba ku kabbuliye oba weyafiira ne bazimbako omuzimbo nga gwa kusinza. Nga mu kigambo kino masjid nkitegeeza awantu we batadde nga wali gazetted kola ki kusinza. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wasawwaru fihi tilka suwar, abo be bakkiririzamu kubeera abatuukirivu oba abalongoofu ababasooka ne babakolamu ebifaananyi ebyo n'ebibumbe. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ekigambo ekikaka n'agamba nti ulaika shiraru lkhalqi inda Allah, nti abo be bantu abakyasinza okubeera ababi mu maaso ga Allah. Wuliriza ebigambo bino. Bali mu Habasha, of which Habasha, Eritrea, Ethiopia, eri predominated by Christians. Kitegeeza baali baki bakristaayo. Bwe baalabanga abaabasooka be bayita abatuukirivu oba abalongoofu, bo bwe baalabanga abaali abakozi b'ebirungi baalinga babakolamu ebifaananyi n'ebibumbe, era awo wennyini ne bateekangawo emizimbo egy'okukola ki egy'okusinza. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ekigambo nga kikakali n'agamba nti ulaika shiraru lkhalqi inda Allah, nti abo be bakyasinza okubeera ababi maaso ga Allah. Eyo hadithi esooka. Hadithi eyokubiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera n'agamba nti abantu abakyasinza okubeera ababi maaso ga Allah be bantu abagenda okusangibwawo enkomerero nga bakyali balamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayongerako n'agamba nti n'abo abafuula walladhina yattakhidhuna alqubur masajid, n'abo abafuula kabbuli ne bazifuula ebifo ebikola ki ebisinzibwamu, nga kitegeeza ebifo we baateeka abantu abaafa bo ne babiraba nga byankizo okuteekawo amaki okuteekawo amasinzizo. Nga kitegeeza eno ligase yaliwo okuva ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam even before, ng'abantu baalabanga abantu abali abalongoofu mu bo ne batandika okubeera ne babateekako amasinzizo n'okubeera ne babajjukira mu mbeera emu oba endala. Wabula nga sinabagenda wala, hadithi endala eyanneewunyisizza, wallahi waliwo abaali batambula ne Nabi sallallahu alaihi wasallam, bwe baatuuka mu kifo baali bagenda mu lutalo. Bano abaali ne Nabi sallallahu alaihi wasallam abamu ku bo ne bajja ne bagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwar, naffe tuteerewo ogulinga omuti gwa dhata anwar gwe tukola ki gwe twetooloola, kama lahum dhata anwar, nga bwe balina dhata anwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'akyusa feesi n'agamba subhanallah, n'agamba nange innakum qaumun tajhalun, mwogeranga abantu ababuyabuya, mwogeranga abantu abatalina kye bamanyi. N'ababuuza abaffe mwogedde ng'abantu ba Muusa bwe bagamba Muusa ti ij'al lana ilaha kama lahum aliha, naffe tuteerewo katonda nga bwe balina bakatonda baabwe. Olw'ensonga nti abantu ba Muusa alayhi salatu wassalam bwe baatuuka mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala gye yabasuubiza, kikye baakola? Baasangayo abantu nga basinza b'amasanamu. Ne bagamba Muusa alayhi salatu wassalam nga bwe balina amasanamu, naffe tuteerewo amasanamu ge tukola ki ge tusinza, nga mubufunze balabanga Allah tabamala. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti bantu mmwe mugenda kugoberera enkola z'abo abaabasooka, nga kyategeeza mugenda kugwa mu mistake ez'abo abaabasooka zonna. Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadith eya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, yatugamba nti mugenda kugoberera sunan man kana qablakum, enkola enkyamu ez'abo abaabasooka, shibran bi shibrin, mugenda bagobera kigere ku kigere, wa dhira'an bi dhira', mugenda babeera nzira ku nzira. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti hatta law salaku hujra dabbin salaktumuhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ne bwe baliyingira ekituli ky'enswaswa mujja kukiyingira. Basahaba bamubuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagenda kugoberera baani abo? Alyahudu wannasara, abasiraamu bagenda kugoberera abayudaaya n'abanasara? Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ababuuza nti faman, mulowooza bagenda kugoberera ani? Nga kyeyali ategeeza nti mumu kubonero bw'enkomerero abasiraamu bagenda kutandika okugoberera footsteps ez'abayudaaya n'abanasara mu nsinza gye basinzaamu n'okwegomba amasinzo gaabwe
n'okwegomba ebikolwa byonna bye bakolera mu masinzo gaabwe, abasiraamu batandika okubagoberera. Ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalondayo hujra dabbin, yalondayo ekituli ky'enswaswa, olw'ensonga nti ekituli ky'enswaswa kibeera kifunda nnyo. Ekyokubiri kibeera kikyafu nnyo olw'enswaswa nga bwekola ki, nga bwefaanana n'engeri gy'eryamu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ne bwe balingira ekituli ky'enswaswa nabo balikiyingira, ng'ategeeza n'ebintu omusiraamu byatayinza kulowoozaako nti abasiraamu basobola okubiyingira, wallahi bajja kukola ki, bajja kubiyingira. Shibran bi shibrin, kigere ku kigere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ndala atugamba atya, man tashabbaha biqaumin, omuntu yenna yeefaananyiriza ekibinja, fahuwa minhum, abeera wamu kyo. Bwe weefaananyiza abayudaaya n'abanasaara, naawe obeera wamu bo. Bannange ng'abasiraamu babeera bamalamu nnyo amaanyi. Eddiini yaffe Allah gye yajjuza, obubaka Allah bwe yajjuza, n'ebyebbeeyi bye tulina mu ddiini eno ey'obusiraamu, okwawukanako kubali abasigadde. Eddiini yaffe erina emisingi. Obudde bw'osaaliramu esswala obumanyi, obudde swala weggwerako obumanyi. Genda obuuze bonna abasinza bye basinza, obudde mwe basinzizaamu tibalina specific timing nti okuva ku budde bwe buti ne bwe buti okusinzira ku bitabo byaffe tulina kusinza bwetuti ne bwe tuti. Naye wallahi gwe swala gy'osaala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimira n'agamba sahaba, sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. Hijja gy'okola, byonna bye tukole, oba ab'enzikiriza endala bakkaanya nabyo batebakkaanya nabyo, byonna tubijja mu Qur'an ne tubijja ne ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga nti bwe yamala okukola emikolo gye n'agamba basahaba nga naffe atugamba, khudhu anni manasikakum, munzijeeko emikolo gyonna gye mugenda okukolerewa e Makka, nga mugeza mu umra, mugeza mu hijja, emikolo gyonna mugijje ku nze. Kitegeeza buli kintu kyonna kye tukola okwetooloola Kaaba, wallahi tukikola tugijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Husnul mutabaa, ogobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'ova ku ddiini eyo bwekyo bannange, oba abantu banoonya ki? Era njagala mbajukiza ekigambo kimu ntera nnyo okukyogera. Waliwo munnabi afaayo yayogera ekigambo n'agamba, never underestimate the foolishness of human beings. Mu byogayanga togayanga obubuyabuya bw'abaana Adamu, togayanga okwewuddiisa kw'abaana Adamu. Balaba naye nga balinga abatakola ki, abatalaba. Wallahi eddiini eno erina emisingi bwe giti. Mu ddiini yaffe tumanyi ebyafaayo byaffe, hatta n'ebyafaayo byabo abaaliwo ng'eddiini enekka nabyo tubikola ki, tubimanyi. Sahaba nye yasembayo okufa, Abu Tufail Amir ibn Wathila, yafa mwaka gwa 1010, tugumanyi. Tabi'i eyalaba ku basahaba ani yasembayo okufa mu batabi'i, bali bamuyita Khalaf ibn Khalifa al-Kufi, yafa mwaka gwa 1081. Tabi'in ali yasembayo okufa kubalaba ku basahaba yali Hasan ibn Araf al-Baghdadi, yafa mwaka gwa 257. Mu basahaba ali bakyasinza okumanya ni yasembayo okufa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, yafira mu Basra mwaka gwa 93. Mu bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ni yasembayo okufa Salama al-Makhzumi, yafa mwaka gwa 62. Tumanyi detail, every single detail. Qur'ani yakuŋŋaanyizibwa etya, tumanyi emitendera gyonna gye yayitamu okubeera nti ekola ki, ekuŋŋaanyizibwa. Qur'ani yasomebwa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ye Qur'ani gye tusoma kati nga aya bwe yasomebwa nga bwesomebwa kati. N'otandika ate okubeera nti ononooza ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala akoola ba ahlul kitab, akoola bannannyini kitabu, abayudaaya n'abanasaara, bajuzi ne bakristian, n'abagamba nti ahlul kitab, abange mwe bannannyini kitabu, la taghlu fi dinikum, temusukkakomo mu kusinza. N'agamba nti wala taqulu ala Allahi illa alhaq, temwogera ku Allah okujjako nga mwogerako maki, mazima. Allah subhanahu wa ta'ala n'atandika okubabuulira ku Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akyagamba ba ahlul kitab nti bannange la taghlu fi dinikum, n'abasiraamu nabo bawaguza. Tegereka bulungi, bakoola ba ahlul kitab n'abasiraamu bakola ki, bawaguza. Kyova olaba bali abagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam naffe tukolerewo kiri ng'abashiriku kye balina kye bali mu kwetolola, wallahi yabagamba innakum qaumun tajhalun,
mweyisanga abantu abatamanyi, nga kyategeeza mweyisanga abantu abatamanyi kya bbeeyi kyemulina mu ddiini yammwe. Omusajja Omuyudaaya yajja ewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yawulira Umar nga basoma aya egamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, nti olunaku olwaleero nzijuza eddiini yammwe, watmamtu alaikum ni'mati, nenjuza n'ekyengera kyange gye muli, waraditu lakum alislaama diina, ne mbasimira n'eddiini okubeera nti eddiini ey'obusiraamu. Wallahi omusajja Omuyudaaya yagamba Umar n'agamba singa eyo aya yakka ku ffe eno mu Bayudaaya, olunaku twandibadde tufuula festival. Of course si yali alina okutubuulira butya bwe tupracticing eddiini yaffe, naye nga agezaako ate okutegeeza abasiraamu nti mumanyi ekyebbeeyi kye mulina okubeera nti eddiini yammwe etuuse ne ku level Allah wammwe n'abagamba nti kati eddiini ekoze eki? Ejjudde. Era ku kigambo ekyo kyennyini Imam Malik rahimahullah yayogera ebigambo. Imam Malik amubuusabuusa yabawanika omukono, y'omu ku bamanyi abaali ab'amaanyi. Imamu Darul Hijra yagamba tya Imam Malik, man ibtadaa, omuntu yenna azuula ekintu kyonna mu busiraamu, faqad zaama anna Muhammadan khana risala, aba agezaako okugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka. Era Imam Malik yasoma aya eyo nti Allah yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero nzijuza eddiini yammwe, nenzijuliza n'ekyengera kyange gye muli, waraditu lakum alislaama diina, ne mbasiimira eddiini okuba nti eddiini y'obusiraamu. Wallahi Imam Malik nayongerako n'agamba nti fama lam yakun yawmaidhin diinan, buli kintu kyonna aya eyo lwe yakka ekitaali ddiini, n'olunaku olwaleero tekiribeera ki? Tekiribeera ddiini. Nga kyategeeza mu ddiini ekintu kyonna ekyokubeera nti tusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala, tetulina lusembera lwonna lwe tugenda kusembera mu maaso ga Allah, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalutulagira. Yagamba taraktu shay'an, sireseeyo kintu kyonna nga kibasembeza eri Allah okujjako nga nkibakoze eki? Nga nkibalagidde. Kyovala Imam Malik yagamba omuntu yenna azuula ekintu kyonna nga kyakusembera eri Allah, kya ibaada, tekiri mu mbeera zo za bulijjo. Tegereka bulungi mu nyambala y'omu nzimba, wakina mizindalo, wakina masimu, okitegeera, wabula nga kyakusinza kusembera eri Allah, obeera ogezaako okugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatuukiriza buki? Bubaka. Abaffe ekyebuuzibwa nti mu bintu byonna abasiraamu bye basobola kulaba ezimu ku festivals ez'abatali basiraamu ze bakola, aye nabo ne baagala okubeera nti bajoininga. Ekirala kino njagala kibeere clear. Waliwo abasiraamu abatera ogamba naye baseeka lwaki temuba ku batali basiraamu, lwaki temubavaako? Mind your own business. Tegereka bulungi. Njagala mbawulire ekigambo kimu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Quran yatugaana okuvuma n'okuvoola abatali basiraamu, yatugaana. Wabula mu mbeera eyo mu bufu bwe bumu Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako kyabwateeka okubeera nti tukola da'wa eri abo abatali baki? Basiraamu. Wa mushirikin, abasinza amasanamu n'abasinza lubaale, ne ba ahlul kitab, ne bannanyini kitabu, Abayudaaya, Abanasara, n'abasinza mu ddiini yonna etali ddiini ya busiraamu, tubeere nga tubakoola eri obusiraamu. Era kyova olaba tulabye aya nga mu Quran nga Allah akoola ba ahlul kitab bennyini nti ya ahlul kitab, nti abange mmwe bannanyini kitabu, la taghlu fi diinikum, temusukkako mu ddiini yammwe, temwogera ku Allah okujjako ebituufu. Allah n'abanyumiza story ya Isa alayhi salatu wassalam. Mutunya mu suratu Ali Imran, Allah yakoola ba ahlul kitab, Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyumiza ekyafaayo ky'abantu ba Imran, n'aluva ku ntono n'atandika okutunyumiza okuva kwa Imran paka mukyala we bafunye omwana, bafunye Maryam, paka kwa Isa alayhi salatu wassalam. Ebyo byonna mu suratu Maryam Allah okutunyumiza ekyafaayo kya Isa. Allah subhanahu wa ta'ala yali atulambululira ekyafaayo kya Isa ekituufu, wabula n'okubeera nti asendinga message eri ba ahlul kitab. Nabo bayina da'wa, bayina ebayita ba evangelist ne ba missionary abagenda okutambuza ki? Okutambuza enjiri. Okubeera nti tuboogerako oba tetuboogerako, we don't need their permission. Tetwetaaga ki? Permission yaabwe. Eddiini gye twasalawo okubeera nti tugoberera, we do not set the rules. Si ffe abateekateeka amateeka gaayo, era n'emikolo gye tukoleramu si ffe abagiteekateeka, byonna tubijja waani? Tubijja wa Allah. N'ebyo bye yassa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nga kitegeeza ki bannange?
hatta ne babanga bavuddeyo ne bavoola ibaada yonna oba ne bavumira ibaada yonna mu ibaada zetukola eno mu busiraamu, omusiraamu talina kuddawo nti otandika okubeera nti naawe otandika okubuusabuusa. For example, ennaku zino abantu badde boogera nnyo ku Makka nti nammwe musinza ki? Musinza Kaaba. Waliwo gwe nalaba onagamba mukomberera ejjinja. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yali sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu basahaba ba nabbi abaali banfanfe ng'ali close bwati ne nabbi. Wallahi yagenda ku Hajarul Aswad n'agigamba nti gwe Hajarul Aswad, inni a'lam, nze mazima ddala mmanyi, annaka hajarun, gw'oli jjinja, la tadurru wala tanfa, tosobola kunkosa, tosobola kukola ki? Kungasa. N'aligamba singa salaba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akunywegera sandi kunywegedde. Nga kitegeeza ki banna? Tetukyewakana. Hajarul Aswad omuntu yenna aba afunye akakisa akaginywegera agenda agikole ki? Aginywegere. Ekyo tetukikweka, wabula ffe tubijjawa? Tubijja ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era ye yatulagira okubeera ntunywegera Hajarul Aswad eyo, era tetuginoonyamu mikisa gyonna nti tugisinza. Kyekimu ne Kaaba okugyetooloola, tetwetoolola Kaaba olw'ensonga nti yo nga yo gye tusinza. Bwe tubeera nga twetoolola Kaaba tubeera tusinza ani? Tusinza Allah. Olw'ensonga nti yatugamba nti walillahi ala nnasi hijjul bait man istataa ilaihi sabila, nti ebimu ku by'obwetteeka Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka ku bantu kwe kubeera nti bagenda ku Kaaba okugyetooloola eri omuntu yenna abeera afunye obuki? Afunye obusobozi. Abaffe abo baganda baffe abagenda yonna gye bagenda, oba bagenze kulamaga, oba bagenze ewa, batulage obunyiriri mu bitabo byabwe nga bubalaga okubeera nti bakola bye bakola. Just babutulage kyokka. Ffe tetufaayo oba they disagree oba tebakkaanya naffe, wabula ffe ku saidi yaffe tulina obujulizi ne bwino omukakafu lwaki tukola byonna bye tukola ki? Bye tukola. Era omusiraamu yenna ava ku mugendo nga bawali mubavayo nga bagamba nti oyo azudde mu ddiini. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okukola ki? Yatugaana okuzuula mu ddiini, okola ekintu kyonna nga kyakusembera eri Allah, naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakikola ate nga tetugamba kukikola. Tugobera basalafu salihin, ekitegeeza ki? Tugobera abalongoofu abatusooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerako n'agamba nti khairu nnas, abantu abakyasinza okubeera abalungi, ab'ebbeeyi, abakyasinza okumanya eddiini n'okugiteeka mu nkola, qarni, be bantu b'omulembe gwange, thumma alladhina yalunahum, n'abo banaabaddirira, ng'ategeeza baani? Batabi, abalaba ku basahaba. Thumma alladhina yalunahum, n'abo banaabaddirira. Tumanyi every tiny detail ku bantu abo. Tegereka bulungi ffe betugoberera. Bo batubuulire bagobererani mu ebyo bakola. Nga kitegeeza ki banna? Bwe tuba nga twogera eri abatali basiraamu tulina okubeera respectful, wabula tetulina kwerabira, tulina obligation eya daawa, tulina ekyobwetteeka ekyokubeera nti tubakola ki? Tubakoowoola. Abasiraamu twegendereza ebintu byonna ebitandikibwawo nga tetufudde eyani abitandise. Yensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abasahaba beri mu hijjatul wadaa, nabagamba nti amma man yaish minkum ba'di, abanabeerawo oluvannyuma lwange, fasayara ikhtilafan kathira, mugenda kulaba enjawukana ki? Nyingi. Enjawukana mu ndaba y'ebintu, enjawukana mu nzikiriza, enjawukana mu kulaba kw'ebintu ebyenjawulo. Wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aleka ng'atuwadde engabo n'atugamba nti naye mbalamira okwekwata ku sunna zange ne sunna z'abakhulafa abanajja oluvannyuma lwange, muzeekwateko n'amannya amagego. Wa iyaakum, era mbeewaza n'ebintu byonna ebizuule, olw'ensonga nti kullu bid'atin dalaal, olw'ensonga nti buli kintu kyonna ekizuule bubeera bubuze. Lwaki bubeera bubuze? Azudde yayinza okubeera ng'alina byalabye, oba ng'alina gains, alina piraawo gwagenda okufuna ow'amangu mangu, naye nga wallahi tamanyi nsigo gy'asize eri generations ezikola ki? Eziddako. Wallahi generations eziddako zibeera tezijja kutegeera nti waliwo yali appiraawo. Mwabaliwo kati saano musobola okukitegeera, mukaawa oli yali appiraawo, yensonga lwaki akola byonna byakola ki?
byakola yali ayagala masavu. Tegereka bulungi, wallahi imagine generations eziddako ng'otandise ekintu ekirala. Ekintu kyonna ekizuule mu ddiini tekibeerako na kaifiya eva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekibeerako step by step ndi mukola bwe muti akaseera kakyasinza okubeerako ebbeeyi keekano bw'otuuka wano oyogera bigambo bino. Babakawo basi byonna bye babase nga batandika kubyeteerawo nga kitegeeza ati yenna avuddeyo n'atagoberera nkola bano gye beetandikidde tebalina buyinza bumugamba nti sebo okoze ensobi nti ozudde mu kuzuula okoze bida mu bida ebyo bijja namwe temulina bujulizi. Bwebwo bubi obuli mu kuzuula kyova olaba okuzuula kubi nnyo. Ngenda bawayo story mu West Africa waliwo ekitundu bakiyita Tuuba. Tuuba kyekitundu mwe baziika omu ku baseeka oba bo bwe batwala ng'abalongoofu baabwe bwe baali bayita Sheikh Bamba. Waliwo akabinja mu bubinja bw'abasuufi abali mu West Africa abamugoberera, wabula basalawo balina ennaku z'omwezi bagenda mu kafo akayitibwa Tuuba okugenda okukola ekirabikako nga okulamaga. Era ekifo ekyo temuyingiramu batali basiraamu, tebayingizaamu mwenge, balina n'ebintu ebirala ebakolaki ebakoleramu. Abantu bava mu bitundu ebyenjawulo mu West Africa most especially nga wallahi bagenze mu kafo akayitibwa ki akayitibwa Tuuba. Just imagine abantu bebakolayo. Nalina mukwano gwange yali aveeyo yatuuka n'okuŋŋamba nti omuntu ayinza okubeera nga talina nakola ki takyalowooza naku byakugenda Makka oba Madiina nga omutuuba taniisingawo. Kati olaba omuntu bwe yatandikawo ekintu nga kitandise ng'asaaga, okitegeera ekintu ekyo neefuuka festival ng'abantu bagiddiŋŋana. N'ebitundu ebirala nga Bangladesh waliyo naye olukuŋŋaana, mu ggwanga lya Algeria, mu ggwanga lya Morocco n'amawanga amalala ag'enjawulo waliwo abantu gye bajja ne bakola ki ne bakuŋŋaanira. Naye ng'ebintu bye bakuŋŋaanako byonna tebiriko mutwe n'amagulu. Etukuŋŋaanira Makka ne wa ne Madiina. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ogenda e Makka ne Madiina ne ku Baitul Maqdis byebifo bye yatugamba okubeera ntukoleramu eŋŋendo nga tugenze mu ŋŋendo nga zakola ki zakusinza. Era kye bayita ghulu, okusukka ekkomo mu ddiini. Nalabako omusajja omanyi naddala mawanga ag'omu North Africa ne West Africa babeera bo ne be bayita bawaliyu. Bawaliyu nga bagamba nti oyo nfanfe wa Allah. Naddala obubinja obumu mu bubinja bw'abasuufi wabeerawo abantu nga bo bali ku levo yaki ya waggulu. Naye nalabako omusajja yali ayingira masjid mu ggwanga erimu mu West Africa ng'agenda awanda amalusu, ng'abantu abo bakwata amalusu ne bagakola ki ne bageesiiga olw'ensonga nti baagala kumuggyako baraka. Tegereka bulungi, muntu munnaabwe wabula olw'ensonga nti balina bo kye bamulabamu ekyenjawulo. Ani yabalagira ebintu ebifaanaganako bwenuki? Awo we bava mu nsi ezimu osanga masaji nga wallahi entaana eri wakati, oluvannyuma lw'esswala nga batandika okwetoloola entaana. Ndowooza mujjukira waliwo omusiraamu yali wano Ibra yagendako e India naye yagenda okuyingira masjidi nga entaana eri wakati. Abo abantu abagulumiza ennyo abantu abaafa. Kati ffe mu busiraamu oba omuntu yafa oba akyali mulamu tetusukkako mu mukola ki mu kwagala, ate tusukkako mu kukyawa. Bakiyita ghuluwu fi ddiini. Ekirala ghuluwu fi ddiini etuma omuntu okubeera nti akola bida ayongera muki mu ddiini olw'ensonga nti aba ayagala tajawuzu ani lhad, okusukka ekkomo. Obuzibu obuli mu kuzuula bubeera nti abeera yeeyongeddeko baden, ye mwennyini aba yeekaluubiriza eddiini. Mu ekyo kyennyini kyaba akoze ki kyabeera azuddemu. Obusiraamu bwaffe butambulira ku bujulizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyatugambye kyokka kyetuba tukola ki kyetuba tukola. Simanyi lwaki ekyo kibeera tekimalira bantu ne batandika okunonooza ebyeno n'ebyeri, wabula ebibinja byonna ebyabula bibeera ne kye bayita judhurul fikiriya, bibeera n'ensibuko n'emirandira gye bijja ebirowoozo byabwe bye bagoberera. Bangi kubo ng'ebirowoozo byabwe babijja ku Bayudaaya n'abaki n'Abanasaara, ng'okucelebratinga birthdays ez'enjawulo. Ebirowoozo ebyo ebisinga biva mu Bayudaaya n'abaki
n'abanasara waba ne bicrossinga ne biyingira muki mu basiraamu. Tegereka bulungi kyovola nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaana okubeera ntugoberera abantu abo. Ekirala ye mwennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadith eya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la taturuni, temusukkange komo mukunjagala, temukusukkange komo mukunte nemutuka kuleve nteeka mu kifo Allah watanteeka kama atrat nasara ibn Maryam, ngaba nasara bakolani bakola Isa ibn Maryam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayina ensonga lwaki atugereza ku bani ku nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba innama ana abdun, mazima ddala nze ndi muddu wa Allah, faqulu mugambe abdullahi wa rasuluhu, mugambe nti muddu wa Allah era muki mubaka we. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa era kyeyatulagira okumuwa kwe tulina okukoma awatali kubeera ntusukka ekkomo mu mbeera yonna. Simanyi lwaki ate ebigambo bwe biti ng'osomye hadith na aya ate oluusi bitera okubeera controversial. Omuntu n'anyiiga n'atandika okubeera nti abayita amannya abatabuliki bantama, abo abasalafu bantama, baani nabagamba sikyabateeka okweteekako lebo y'obutabuliki, wabula ekyobwetteeka kwe kubeera nti olina okugobera basalafu salihin, olina okugobera abalongoofu abaatusooka. Enkola gye bakolamu eddiini n'okubeera nti buli kintu kyonna kye bakola balinga bagobera buki, balinga bagoberera bujulizi. Tetuddamu ono kiira waqaala, oli yagamba n'oli yagamba, seeka waffe yaloota kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Yaafe tugoberera bujulizi. Mu Busiraamu tulina Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olaba ye yatugaana kubeera ntusukka ekkomo mu kumwagala. Waliwo omusajja gwe nasomako bamuyita Ahmad at-Tijani. Ahmad at-Tijani yatuuka n'agamba abagoberezi be abaasukka ekkomo mu kumwagala, n'abagamba nti yagenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwa edduwa gye bayita salatu al-Fatiha lima aghlaqa. Bw'ogenda mu nsi ezimu ey'edduwa naddala mu bubinja obumu, sijja kugeneralizinga kuba abasuufi balimu ki, balina ebibinja ebyenjawulo, wabula obubinja obumu obw'abasuufi salatu al-Fatiha lima aghlaqa eyo bagamba nti esinga omuntu asomye Qur'an alfa marra, ne bw'ogisoma emirundi 1000 n'okusoba omuntu asomye salatu al-Fatiha lima aghlaqa okusinga. Wallahi babuuze ne babijjawo. Naye oyo Ahmad at-Tijani nga yabagamba nti Allah yamuwa salatu al-Fatiha lima aghlaqa, edduwa eggulawo biri bikoze eki, buli ebyesibye. Ye mwami omwoyo yali ava mu ggwanga lya Morocco mu kafo bakayita Fasi. Naye abagoberezi be yatuuka n'abagamba nti omuntu yenna anandabako ku lunaku olwa Mande n'olwokuna, waliwo ne lweyayongerako n'agamba najja n'akisinga ebigere byange, dakhala aljanna, agenda kuyingira ejjana bighairi hisab, nga Allah tamubaze. Wallahi naye nkukakasa nga bwe nkugambye, bahistorians bagamba never underestimate the foolishness of human beings. Togayanga obuyabuya bw'abanadamu. Abantu baali babula kufiirawo okujja okukisinga ebigere byani bya Ahmad at-Tijani. Era essaawa eno alina abagoberezi bangi around the world abamugoberera. Tegereka bulungi ebyo ani yabissa. Bannange obwo si bwe busiraamu obutuufu. Obusiraamu obutuufu tebuliimu kubeera nti ffe tulina omuntu gwe tuvenerating era oyo takola nsobi, ali maasuum, ani tugobera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basalafu salihina gye bajja naffe gye tukola ki, gye tujja, gye baasena naffe gye tusena. Imamu Shafi, Imamu Ahmad ne baimamu abalala batugambanga nti bwe mulabanga hadithi nga ntuufu fahadha madhhabi, agegabeera amadhhabu gange, ng'ategeeza naye munnansanga nga nina kye nayogera nene musangayo hadithi nga nki nga ntuufu gegabeera amadhhabu gange. Aqida enzikiriza yaffe n'enteeka gye tuteeka mu nkola obusiraamu bwaffe na buli kintu kyonna kye twagala okukola okusembera eri Allah tukikolanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba baaliwo bwe bakolanga, awatali kubeera ntukyusamu kola inhiraf, tuleme kugwa mu nsobi zezimu Abayudaaya n'Abanaswara ze bakola ki, ze bagwamu, ng'oba ebibinja ebyabula ensobi ze byagwamu. Otunuulira
abashia nga bagenze e Karbala mu Iraq okwekuba empio bamwali mu birabye kubiryoko ku YouTube bekuba empio bati wawula nina videos zenalabako ng'abamu olwa sacrifice ze bakolera Hussein era nabisomako nembimu ku bitabo byabwe sacrifice ze bakolera Hussein olunaku lwe yafa ng'oli asobola okukwata ejjambi oba ekitala neyitema mu mugongo awo wabeerawo ambulance nemutwala nti akoze sacrifice ng'agikoledde ani agikoledde Hussein. Emirundi gye boogera ku Hussein gisinga emirundi gye boogera ku Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera mu kaseera babeera bakobola Hussein ya Hussein ya Hussein bibye Nabi sallallahu alaihi wasallam ebibinja byatukola ki byatulabulako era yatugamba nti mbalesse ku bintu bibiri bwe munaamubyekutteko lan tadillu abada temujja kola ki temujja kubula natugamba alkitabu wassunna mbalesse ku kitabu kya Allah ne sunna zange zombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buli muntu yenna akuletera kyakuletera mugambe nga akuletera obuki akuletera obujulizi. Ensonga gye ngenda okusembyayo yensonga ey'abasiraamu. Abasiraamu abalowooza nti obutayogera ku bidaati nti n'obutayogera ku shirikiyati n'obutayogera oluusi ku nsobi mu mbeera ng'omuntu talina muntu yenna gw'avodde nga talina muntu yenna gw'avumya oba kukakkanya nti abasiraamu abo babeera baasukkeko mu muki mu ddiini. Waliwo abantu abalina endowooza bwekyo nti ate bano abateeka sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam mu nkola n'abazikubiriza abalala okubeera nti bazikola ate abamu balowooza nti ate be basukkeko mu muki mu ddiini. Nedda, abo bali mu kuteeka sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam mu nkola. Fenna tewaliwo omuntu ali 100%, teri ali 100 ku kinnaakyo, wabula fenna tugezaako okubeera ntutuuka mu maaso ga Allah ng'atusiimye, tugezaako okubeera ntukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira n'omubaka we, fenna tutuukeyo ng'atusiimye. Tewali muntu yenna akkirizibwa kwezakka kulowooza nti wawaggulu nnyo bikwatagana n'eddiini, wabula buli omu alina okubeera ng'afuba nga bw'asobola okubeera nti alina identity ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yali afaanana nga naffe bwe tufaanana. Tufube nga bwe tusobola okubeera nti bye yakola bye tukola ki bye tukola, n'okuddayo okusoma ebyafaayo by'abasahaba n'okusoma ebyafaayo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam ne hadith ne ayat okubeera nti tugoberera ekyo kyennyini Nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola ki kyeyatulekako. Wabula ensobi eriwo, abasiraamu abamu balowooza nti bafuula abasiraamu abali compassionate. Ffe basiraamu abatakisussa, abakisussa be baani? Okitegera ekitwa ekyo? Olwo nno ye nga bidaati ebintu byonna ebizuule mu ddiini ayisaawo buyisa. Gaffe tetulina kajanja mu ddiini. Ate ekirala, leave people, abantu mubaleke, omuntu yeyeesaliddewo. Mu busiraamu tulina concept eya amuru bil ma'ruf, okulagira empisa ennungi n'okulagira abantu okudda eri obulungi, wannahi anil munkar n'okuziiza ebiki ebikyamu. Wabula tulina okubeera ntukola eddaawa eyo nga tugikola bil hikma, nga tukola ebigambo ebyetaagisa, nga tukola ebikolwa ebyetaagisa era nga twogera ebigambo ebyetaagisa mu kaseera akeetaagisa ne mu mbeera eyeetaagisa. Wal maw'idhatul hasana, n'okubeera ntukozesa ebigambo ebirungi nga tukoowola abantu abo, olw'ensonga nti omuntu buli w'omuvuma obuvumi ate n'ebyozzaako abatagenda bikola ki kubiwulira. Tegereka bulungi, ekyo kigenda eri abo abantu abaagala okubeera nti banasara amazima ag'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekirala nakino kankyogereyo, omuntu okubeera nti yagenda wala nnyo mu kusoma ebitabo, eyo si garanti nti asobola okubeera nti akwata mu busiraamu n'ayongeramu ye nga bw'ayagala, n'ayisawo byonna by'ayagala, nga yeekweka mu kikooti oba mu kitimba nti ze nakola ki nasoma nnyo. Mu busiraamu tulina ebintu bye tuyita ma'luma min addiini bidarura, nga byo bimanyiddwa mu busiraamu, nga byabwateeka okubeera nti bimanyibwa buli musiraamu. Halal ne haramu amanyiddwa nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti halal ne haramu byonna bimanyiddwa. Tegereka bulungi, waliwo abantu abaspreadinga shubahat, abagezaako okubeera nti baspreadinga doubts, okubuusabuusa mitima gy'abantu, wawula nga beekweka emabega w'ekitimba nti ffe twasoma nnyo, embaawo ze nalabako tewazirabako. Sigezaako okugamba nti batukakanye ba ahlul ilm. Wallahi ba ahlul ilm balina eddaala ddene nnyo maaso ga Allah, era naffe tulina okubeera nti tubawo ebitiibwa. Wabula maadaamu ebbanga lye bamala
nga bakyali ku nkola entuufu, babeera nga basobeza era tubakwate nga baalulaini olw'ensonga nti omuntu asobeza mubamanyi tomukwata nga bwokwata omuntu yenna yadde nga sigezaako okugamba nti abasigadde mubayise nga bwemwagala wabula kyengezaako okutegeeza nti nabo mu kuwabula kwabwe balina okubeera nti bawabulwa era balina okukitegeera nti bo tebalina immunity ku kubeera nti bakola ki bawabulwa, tebalina immunity kubeera nti bo tebagwa mu nsobi. Nedda, buli muntu yenna yukhti akola ensobi wa yusib n'atuukiriza n'ebirala nga bituukiriza nga birina okubeera nti bituukirizibwa. Wabula kyengezaako okubagamba ojja kusanga omuntu nga yasoma nnyo era nga yagamba nasomera egindi nensoma ekitabo gundi ne gundi naye ng'ate oluusi weesanga nga byagezaako okupreachinga buki bubuze. Kanjogere ne ku balala abasembayo abatalina kye bamanyi naye nga mu butamanya bwe agezaako okubeera nti atambuza obubuze. Waliwo abagamba nti abantu temubatamya ddiini, ebintu nga music bikimubaleke, abantu mubaleke temubatamya ddiini. Ebintu nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yabyogera naffe tugenda okubikola ki okubyogera era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko. Bwe tuba tukoze ensobi ebeera nsobi no matter who does it. Obusiramu bwe buto obuli obusiramu bwa kubeera nti buli omu awa nasiha munne kubeera nti wabulangana. Tegereka bulungi, tebirimu kubeera nti abantu temubatamya ddiini ebbanga lye bamala nti babatamiza ddiini nakubeera nti oba bavuma oba bakakkanya naye nga boogedde mazima agava mu Quran ne Sunna tetulinayo kintu kyonna agamba nti abasiraamu temubatamya ddiini. Era njagala kubawoninga ku bantu nga obusiraamu tebali grounded n'erimu eri basic esomesebwa abantu nga wallahi tebagirina ng'ebitabo tebabirina naye nga beerimbise mu kitiibwa ekyokubeera nti bakooze. Sijja bayita baseeka nga baki bakooze naye nga bakoola abantu nga babaza mu haramu.